era nga twali tulina ne advantage nti abasinga abadde bazanya mu Zuku League, so fitness yo weeri mu bazanyi abasinga temuli injuries, abasinga tebalina injury, abasinga bazanya bulungi, so twali tulindidde ttiimu ya Kenya era nga tujja sobola okumatchinga up nayo okusinziira nga bwe nagirabye. Geemu y'enkya ejja kuba nga ereeta climax ebaddewo mu liigi ate nga eyambye ne ttiimu zaffe okuba nti balina kye batunuulira oluvannyuma lw'empaka ezibadde mu Uganda okulaba nti ate basobola okuba nga bakompiitinga ne ttiimu ey'e Kenya nga ne ziba nga tetukoma ku level ya Uganda yokka. Kyekigendererwa ekiriwa emabega w'empaka. Ega competition ejja kuba nga yeeyongera n'omwaka ogujja ojja kusanga nga buli azannya ajja kuba ayagala okuzannya mu All Star team kubanga kati Abannakenya bazze wano omwaka oguddako ffe tugenda e Nairobi. Ega competition ejja kuba yeeyongerera ddala mu universities okulaba nti First, we're very excited about this competition, the Zuku Basketball League. Now we're going to the All-Star weekend with both Kenya and Uganda